akyala baagala nnyo Wezo. Waliwo omukyala yavuddeyo n'agamba Wezo akwagala nnyo naye munnaaye akasimu ke. Nzanyira bwenti nyinza otwala akasimu. Yagambye natuta akasimu ke. Baabi aneegwanyiza kasita awulidde munnasayininze. Batandise okunneegwanyiza. Balinda ki bulijjo? Basekeredde. Bambi ankwate bulungi anoonye akasimu kange tumugulireyo amapeesa. Tulinawo bw'amapeesa batunda emitwalo 5. Ekitegeeza gye omugulira essimu. Ajje abayagala. Y'omumanyi. Gwawuza buli omu oyinza omumanya ffe tuli ba star to belong in the sky. Oli waakulaba alowooza omumanyi naye akumanyi n'ezo stars tetuzimanyi naffe tetumanyi obazenkana zitya so. Tomulabanga. Simumanyi. Nze ndaba abakazi bangi nnyo bakwano bange naawe ofuuse mukwano gwange noono. Naye lwaki baserebwa abakazi babeesibako nnyo? Anti ffe abalifu. Mabalika amasannyalaze. Bagala babeesibe kwani. Ffe abalina abalingenda kukikuba. Enkudi. Bakola nga bayimba nga ddole y'omwana n'akagitegeera kati. Yali ategeeze baki? Ojja kunoonyereza atuyagala mbyogere wano. Wobitegedde fe nange unoonyereza nga we nanoonyereza. So kyetuyinza okukola just tukwekekwekeko nga ddole y'omwana. Tetukubawo nti emanga nti enfuufu. Tetubyogera. Okay, Wezo. Abantu asinga bagamba nti Robert okuvayo okutegeka yategese show yo because of like sympathy. Sympathy. Robert tuludde nga omanyi omuntu okutegeka omuntu atakwagala tayinza kutegeka. Nze siyinza kutegeka gwenjagala nemba na $1 million 10 nga kasikwagala tosobola. Oyinza okutwala ku muntu gw'otayagala mu motoka yo. Robert aludde nga tuli ba Luganda yategeka shows okuva ku Bakabiri wakuba mu mwaka mumanya n'ategeka okuva ku Palace Love Fest so tuludde nga tukyogerako sympathy ate nange ndi muyimbi wa Kabiri yandigenze Samuel n'alondayo upcoming. Okay, Wezo tutwalemu ku kano ka video aka trending nange eri ku Fango ni nali nze kubuuza ku muganda wange bakuba mubireetawo ennaku yammwe. Of course nali nweddemu of course ndi omuntu anywamu ku weekend nga muganda wange alina ki birthday ate nga neighbor wange nga nina okuyitawo mubongeko nakuba nali nkoye naye era nasaakola mu byomubongako. Okay, Wezo tukulaba onyirira era ng'omuyimbi yenna abakunda bakojjo abagamba mbu oli depressed kikyoyinza okubagamba era otutangaza ekingana depressed teri muntu ali depressed afaanana nga nze teri muntu ali depressed avuga V8 teri muntu ali depressed alina mukyala mulungi nga Sandra Teta teri muntu ali depressed alina muganda wayimba bulungi nga Palaso abali depressed balina ennaku yaabwe. Nze ndi bulungi wamma mbeera ku lusozi buli kimu kituuka mu budde omwana mpa massage kati ani ekugwali depressed nze si depressed nyumirwa ne leero ngenda kunyumirwa n'enkya kati just Uganda balowooza omuntu okunyumirwa abeera depressed just ekigambo kiba tategeera kubeera depressed. Akanyiriro kano tugambe bunno sente za federation eza sako omukulu president yakuwa sente za federation tebannampa sente za kwewolanga za mitendera. Of course olina okuba nekyogendo zikola siza kujjayo kulya that's kyemmanyi kati nkyanoonya business gye nyinza kutwalayo proposal nga business erina amagezi sobola okwewola akasente akamanyi. Okay, emyaka 2 egiyise tulabye ng'obadde wenyigira mu collabos ez'amaanyi era nga tumanyi nti oyimba ragga akwatira ddala abantu. Tusuubire nti no before your concert ogenda kukolayo releases ezinayamba okubeesabeesa ku bantu okwongereza ku zobadde oyina. Of course ziri video zigenda fuluma nti of course nane Palaso nezange naye ng'era ezaffe twayimba ennyimba ffe abamu kubasinga ennyimba ennyingi mu East Africa wano. Enjawulo ki kye tuba tusuubira oba omulabi kikyabasuubira? Ekyenjawulo kye muludde okulaba ekyenjawulo mugenda kulaba nga Wiza ayimba yekka nga Wiza abuukabuuka nga abayimbi banne bamusapootinga bwatera tayinza musapootinga ekyenjawulo kugenda kuba muziki teri kya
Okay. Rehearsals otandise oba okyali mu byakola rehearsals zigenda kutandika ndowooza after wetumaliriza wano anti tuli ku Ham Stadium na Kivubo wetumaliriza weekend eno nga kuba Ham Uganda waffe so tulina okubeera wuziza ate kudda mu rehearsals biki ng'ate nkyalina next week nga tusobola okusooka ne tumaliriza kino ku Saturday eno so by next week ngenda kuba ntandika rehearsals buli kimu ngenda kimanya posters buli kimu. Lwaki wasalawo okolera ku Africana ate nga tukusuubira okuba ng'olina fan base esobola okujjuza ne basukkawa? Nze wamma sisalawo nzekka era tunayita balance buli omu ne tutuula wansi. Of course cricket over ya kabi nene nnyo nungi nsobola okugikola naye twamala emyaka 10 ffe twatandikira ku Hotel Africana. Shows zaffe zonna ne radio twali tuzikola ku Hotel Africana. Ate nga n'abantu baffe naddala ba Hotel Africana bambi batwagala ekivulu kyange kyensooka okuddayo nkole ki nkikolera kuba twasooka kukolera was it 10 years of radio akigira 10 years oba myaka emeka emabega so twatula nabo bambi nga nabo bakyagala ntusobola okudda ewaka kuba twatandika. Tulabye nga kwolwo olunaku lwennyini lwewalonda okolerako concert kwaliko Acidic Vocals ne Aruna Mbiru ate nga tulowooza nti engeri gy'oli nti oli mu federation tukoolinga obwegassi lwaki wasalawo ate naawe okwesola olunaku lwennyini? Nze saasalawo munaye just abayimbi olw'olumu tomanya naye ng'ate ekyo abayimbi tulina okikomya mbu oli yatwala olunaku lwange just music akuze nnyo edda abayimbi nga batono nnyo nga bagamba big 3 big 4 big 5 kati abayimbi baweze ne big 8 so abantu basuka tugenda tugekiseera nga tetukyasobola kutegekanga wano waliwo shows nga abiri olina kudduka Arua so abayimbi balina okikomya ekyo buli omu abira ne bafanizi be ate nsobola n'okusookako ewo nange nojjeewa bafanizi baffe beebamu. Okay Wizo twalaba nga Azawe oluyimba lwafuluma olwa Masavu abantu ne bagamba mbu Azawe ayinza oba yakwata mu hard disk ya Moze Radio ate nawe n'okola post ng'ogamba nti ngenda kuta demo ensonga eyo giklarifyingamba ngenda kuta zi demo zenina era wagyogerera mu kaseera ako kenyini demo nyingi ffe bakabaka ba demo naye nga nakyo kirungi kyeyakola bambi okujjukiza kuba yawaana nnyo AI naye mulungi naye namugenzi omuwaana sikirinaako buzibu okuba akayimba kannyumira nange naye towaana nnyo AI tenza kyali namugenzi olw'eddoboozi lya mugenzi liri mu AI naye nga kyakabi. Naye nga yali AI oba luyimba lwali lumanyi kuba saaliyo tujagenda tubuulirize oli w'amawulire osobola okugenda n'obuuliriza kuba saaliyo kuba ffe tulina ennyimba nnyingi nnyo zibankula n'ennyimba ze twakola like 6 years ago nga sirujjukira so kati nze mba sijjukira oba nina kusooka kubuuliriza oba nengenda mwali disiki zange nempuliriza oba disiki zagirina. Okay. Akasembayo kono olinayo akataleke kakoyinza olekera bafanzi be? Kenyinza okuleka abafanzi baffe bambi mbagala nnyo mwebale twagala naddala abakyala mwebale twagala Wizo akuba bakisandi bajja babu nekyakyo nyinza okubagamba mwebale kuwagira estadium yaffe mugiraba first tugenda kubeera tuli wano nga mulaba Wizo Manizo Uncle Palace buli omu kigenda kuba kyakabi tubagala nnyo.